Oluvannyuma nga Parliamentary Committee yakakoola General Muhoozi Kainerugaba olw'omusoya kajojoji w'ebibuuzo ku posts z'agenda nga maaso ng'ateeka ku mikutu gye ogwa social media. Oluvannyuma lw'okubaddamu nti ye tagenda kukkiriza kubafeesinga, akoleddewo post endala etiisatiisa eyongedde okuba ng'etiisatiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kuba nga ngikuleetera ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Baganda bange bali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo nkiwa temuva ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Wabula gwe ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange obeere ng'oli omu ku ba followers, obeere ng'ogoberera bulungi nnyo buli kye tukola, naye toweerabira kwona mukade kajja kuyambako okuleetera notification message. Tujjukira bulungi nti Parliamentary Committee eggulo yatudde ng'ekoola General Muhoozi Kainerugaba alabikeko mu Parliament abeeko ebibuuzo by'ayanukula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye kyewuunyisa nti General Muhoozi Kainerugaba olwamugudde mu matu yagambye ye tasobola kulabika, yabazeemu waati nti ye tasobola kubanga alabikira mu maaso gaabwe abo bakazanyiikirizi. Okuggyako mpoziko kye baagala agenda kujja abakwate bonna abasibe busibi. General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bwe yavuddeyo nayanukula Parliamentary Committee. Kaakati babadde bajje bamukoowoole okunnyonnyola okuttottola akawanvu n'akagga ku post za postinga okubanga atiisatiisa bannayuganda ne opposition leaders okubanga abamu agenda bajjako emitwe. Yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wagenda omuggyako omutwe, era kitaawe yekka Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakyamulemesezza, n'avaayo n'agamba nti nno ku lunaku lw'abazira mu lwerinde gwe Kanokkiriza Besigye lw'ogenda okuba ng'owanikibwa omutwe gwo kalabba. Ebyo byonna byonna bibuuzo tebirina ansa. Kati babadde bakamukoowoola bamubuuze ku bintu bino ebigenda mu maaso n'okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga, ssaako n'okutiisatiisa eggwanga odditeeka ku bunkenke, ssaako n'abakulembeze abali mu bibiina ebiwakanya gavumenti okubatiisatiisa. Kati ate kyaddaaki avuddeyo n'akola posts endala ng'agambye avuddeyo n'akola General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force, avuddeyo n'agamba abawagizi be, bannange mwenna abampagira ba followers bange, temulowooza nti nno bino ebintu byawedde eby'okugyako Bobi Wine omutwe. Tebinnaggwa. Era mmwe kasita munaba Bobi Wine nga mumunoonya nga temumulaba, mwe mumanye bumanya nti omutwe naguggyeeko dda. Agambye singa mumunoonya nga temumulaba, mwe mumanye bumanya nti ogwo omutwe naguggyeeko dda. Mmwe abasinga mubadde mulowooza biri eyo biwedde nti nagamba okuggyako Bobi Wine omutwe nti eyo byaggwa. Nedda, ebyo tebinnaggwa, era kasita mumunoonyaamu nnaku lumu bbiri nga temumulaba, mumanye bumanya nti General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force oyo namuggyeeko dda omutwe. Kaati nno bino ebigambo byongedde oteekamu entiisa eri bannayuganda okusinza ku post General Muhoozi Kainerugaba z'akola. Jjukira bamuyise mu Parliamentary Committee yagaanye okulinnyayo, era nabo n'abasuubiza n'abagamba mmwe bakazanyiikirizi mmwe sijja kulabikako mu maaso gammwe era tekiribaawo era sisobola okuggyako nja kujja mbakwate bukwasi mwenna mbasibe. Kati twebuuza omuntu asobola okuba nga avvoola ssemateeka wa Uganda era eyeetwala nga above the law nga ne Parliamentary Committee tesobola muyita mutuuza, golowooza tubeera mu ggwanga ki? Gwe mukwano gwange mpuliriza, kitegeeza ki? Mu kino obulamu bw'abakulembeze naddala abali ku opposition buli mu matigga. Golowooza singa General Muhoozi Kainerugaba ajja mu buyinza n'aba nga yatwala entebe, golowooza ensi enaatambula etya era ki ekinaabaawo? Akakalowoozo nkakulekedde, osobola okujja mu comment section. Naye jjukira bakajje bamukoowoole nga bamubuuza ebibuuzo, tewannayita wadde lunaku lulamba avuddeyo n'akola posti endala yennyini ku nsonga gye baagala omubuuzaako kajujuji w'ebibuuzo ajja annyonnyole, azzeemu n'akola supplement kwegamba ayongeddeko bwongezi ku bizibu, ayongeddeko mitawaana. Agambye nti ebya Bobi Wine mulowooza nti byawedde, tebinnaggwa. Eby'okumuggyako omutwe tebinnaggwa. Era kasita abulamu nnaku 2-3 mumanyi nti onamuggyeko dda omutwe.
era abawagizi bange temumbuuza mbu oba ali luddawa. Ebibadde bigambo bya Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era byeraliikiriza nnyo bannayuganda ne kibaleetera okugenda ku mikutu gyabwe gya social media okwogera ku eno embeera nga Gen. Muhoozi Kainerugaba wafuuse ensonga ey'okutiisatiisa. Jjukira abakulembeze mu bibiina ne mu bitongole eby'enjawulo baavuddeyo ne bagamba ensonga za Chief of Defence Force Muhoozi byapositinga ku social media temubitwala nga byakusaaga byakola okutiisatiisa, kubanga twamulabako ng'abikola byayogera abituukiriza. Kati mujja bitwala ng'ensonga eziri sirayitiri naye ffe tubitwala ng'ebintu eby'ensonga. So weetaaga baveeyo obuyinza okukwata ku nsonga ya Gen. Muhoozi Kainerugaba. Golowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Nkwaniriza mu comment section, jangu oteekewo ekirowoozo kyo otangaaze bannayuganda ku nsonga za Gen. Muhoozi Kainerugaba. Abula gwe ayagala otweyungako nga tonnaba kusubscribinga, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo okutufollowinga oba okugoberera byonna bye tuba tutaddeko. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.